إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى والبينات ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته balamusizza bakadde bange ab'ebitiibwa mugyebale gye mukola okutwaliza awamu tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwangazizza kyatulekeddewo obulamu bwaffe oba oliawo bwayinza okubanga atulekedde olw'ensonga tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atutere obuwanga omukisa mu buwangazi bwaffe buno bwe tulimu n'obusigaddeyo tusaba Allah jalla jalaaluhu obulamu bwaffe bwonna buteeke wansi w'amateeka ge agajjira mu bikolo ebibiri Qur'an ekitiibwa ne sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange tulina okukitegeera nti gwe bayita omuntu omulungamu eyafuna obulungamu senga etteeka ly'obusiraamu lizze nga liva mu Qur'an oba mu sunna ng'ekifo we lirina okubeera mu bulamu bwe lisanzeewo okwagala kw'omutima gwe akkiriza najjawo okwagala kw'omutima gwe we kubadde n'atuuzaawo etteeka ly'obusiraamu imma nga liri mu sunna oba mu Qur'an ey'ekitiibwa ekyo bayita obulungamu. Omuntu yenna akaluubirirwa okujja okwagala kw'omutima gwe mu kifo asobole okutuuzaawo etteeka ly'obusiraamu litebenkerewo okutuuka ku bulungamu obutuufu bw'alina okubeerako kiyinza okutwala akabanga. Kisoboka etteeka ly'obusiraamu okujja gy'oli mu mbeera yonna bwe lijja kisobola okubeera ekiragiro nti kola, naye nga ekiragiro ekyo kikusiŋŋaanye toyagala kukola, oba kisobola okubeera ekiziyizo nti leka, naye ng'ekikugaanibwa obadde oyagala okukikola, mutima gwo gwagala ekyo. Buli lw'okkiriza n'okola ekikulagiddwa okukolebwa olw'okubanga tteeka lya busiraamu naye ng'obadde toyagala kukola, ekyo kye bayita obulungamu. Buli lw'okkiriza n'oleka ekyo obusiraamu kye bukugambye nti leka, naye ng'obadde oyagala okukola n'oleka lwakuba busiraamu bugambye ekyo kye bayita obulungamu. Allah bw'akuyamba n'akuwa ekyo oba ofunye obulungamu. Bangi mu bantu abaakulembera ekyabalemesa okuluŋŋama bwali butakkiriza na butaagala okujja busiraamu we busiŋŋaanye kwagala kwa mitima gyabwe bakujjewo baseewo obusiraamu, kyabalemesa obulungamu. Kikyasoboka na kaakati omuntu okulema obulungamu senga bakugamba nti obusiraamu bwakulagira kino kola, naye ng'omutima gwo tegwagala kukola, n'okkiriza n'ogenda na okusalawo kw'omutima gwo n'oleka obusiraamu, ekyo kikumala okusigala nga tofunye bulungamu.
abantu abakulembera ekyabalemye obulungamu kyali ekyo, baagaana okuteeka wabbali okwagala kw'emitima gyabwe bateeke obusiraamu ewabadde okwagala kw'emitima gyabwe. bwe baagaana bakola ebinene. yagamba Allah mu Qur'an ekitiibwa mu suratu al-Baqara ekitundu ku aya ey'ekinaana afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. agamba Allah tabaraka wa taala nti buli lwe mwajjirwanga omubaka gye muli bima la tahwa anfusukum, n'abajjira n'ekyo emitima gyammwe gye gitaagala mubakaze. naye ng'ekintu kino kyazze nakyo bwe kuba kulagira omutima gwo gubadde tegwagala kukikola, bwe kuba kuziiza omutima gwo gubadde tegwagala kukireka, Allah yagamba nti istakbarutum, mwekuluntazanga makulu ne mulemera ku kiri kye mwagala. Allah agamba tabaraka wa taala nti temwakoma ku ekyo. Allah yali agamba banu Israili temwakoma ku kyakwekuluntaza, wabula kye mwakola fafariqan kadhabtum, ababaka abamu mwabalimbisanga nti olimba wamu n'okubeera nga baalinga na mazima. wafariqan taqtulun, balala mwabakwatanga ne mubatta. waliwo bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala abakwatibwa ne battibwa. Yahya batamutta alayhi salatu wassalam, Zakariya batamutta sallallahu alayhi wasallam. naye ekyabasanga bannabbi abo baleeteranga abantu amateeka ago ng'emitima gyabwe tegigaagala, ne beekuluntaza ne balemera ku ebyo emitima gyabwe gye byagala, ne batuuka n'okutta bannabbi ba Allah tabaraka wa taala. kati baganda bange, ekimu ku bintu ebisobola okugaana omuntu okuluŋŋama wamu n'okuba nga obuluŋŋamu tubwetaaga, kasitaagaana okuggyawo okwagala kw'omutima gwe ateekewo obusiraamu, okufuna obuluŋŋamu kizibu. kyova olaba nga Allah yagamba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam suratu al-Qasas aya 50, fa in lam yastajibu laka fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. yagamba Allah tabaraka wa ta'ala fa in lam yastajibu laka Muhammad, bwebabeera nga baganye okukwanukula, tolowooza nti byoyogera bye batategeera. babitegeera. fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum, kitegere Muhammad nti ekibaganya okukugoberera, basazeewo okugoberera kwagala kwa myoyo gyabwe, baganye okuggyawo okwagala kw'emitima gye baseewo obusiraamu, kyekibaganya okugoberera. Allah ganti waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. bwe mulowooza ani asinga obubuze okusinga oyo aba asazeewo okgenda n'okwagala kw'omutima gwe nga tali ku buluŋŋamu obwavu ewa Allah tabaraka wa taala? tali yamusinga bubuze. yagamba Allah nti inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah tayinza kuluŋŋamya abantu babuze, tayinza. ekimu ku bintu ebisobola okuviirako omuntu okubula n'abulwa obuluŋŋamu buli lwagaana okugoberera etteeka ly'obusiraamu, n'agoberera okwagala kw'omwoyo gwe, tasobola kufuna buluŋŋamu. baganda bange, ekigambo kyange eky'olwaleero gye muli, twewala okugoberera okwagala kw'emyoyo gyaffe. bwe tutaakwewale tetujja kufuna buluŋŋamu, kubanga abaatusooka okubeerawo ne bajjira obubaka, ekyabagaana okufuna obuluŋŋamu baagaana okuggyawo okwagala kw'emitima gyabwe we kubadde basseewo obusiraamu. kasita baagaana ekyo tebaafuna buluŋŋamu. ekigambo kino okwagala kw'omutima gwo kimu ku bintu ebisobola okukusula mu shiriki. Allah yagamba mu Qur'an, afara'ayta man ittakhadha
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله. آية يو yakka mu bakuraishi b'omu Makka baalinga basinza amayinja. Bwe baalinga basinza ejjinja lino ne bajjirwa omu ku basajja bakulu n'abagamba nti bwe nabadde mpita ku kaalo k'ejjindi nasanzeyo ejjinja nga linyirivu nnyo okusinga lino, nga bakyuka nga baleka lino nga bagenda ku liri nga basinza eri. Oyo afuuse katonda waabwe. Bwe baalinga basinza eri omulala n'abajjira nti ate mukyali wano ti naam, ate waliwo eriri egindi ddungi nnyo, nga basinza nga bakyuka nga badda ku liri. Allah yagamba nti afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, tolaba oyo addidde katonda we nga kwe kwagala kw'omwoyo gwe. mukiba kyegumugamba nti haramu kyatwala nti haramu, kyegumugamba nti halal kyatwala nti haramu. wa adallahu llahu ala ilmin. baulama bagamba nti ekigambo ekyo kirina amakulu agawerako, wabula ebisinga okubeera rajihi. wa adallahu llahu ala ilmin, Allah namubuliza ku kumanya. ategeeza kimu ekyo? omuntu ono abeera amanyi nti alina kusinza Allah, era abeera amanyi nti ekimugambwa kituufu era mazima, wabula n'alemererwa okulwanyisa okwagala kw'omwoyo gwe, naye ng'obutuufu abutegedde. kati Allah n'amubuliza ku butuufu bw'abeera amaze okutegeera. wa khatama ala sam'ihi, Allah kyakola ki? n'ateeka envumbo ku matu gaabwe nga tebakyayinza kuwulira. wa qalbihi, mitima Allah n'agibikka. wajaala ala basarihi ghishawa, Allah n'addira amaaso n'agassaako ekibikka. yagamba Allah nti faman yahdihi min ba'dillah, oyo alinga ng'oyo ali ayinza omulungamya tuzanyuma lwa Allah okubeera nga amutadde. omuntu oyo ki ekimuleetedde ebizibu ebyo? ittiba'ul hawa, ittiba'ul hawa, ittiba'ul hawa. baganda bange okugoberera okwagala kw'omwoyo gwo tosobola kufuna bulungamu nedda, kuba Allah agamba nti wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. sisobola kulwanirira mwoyo gwange, sisobola kwegamba, sisobola kugwesambya nti teguyinza kukola bubi. inna nafsa la ammaratun bisu, mazima omwoyo gusobola okulagira omuntu okukola ekikyamu okujjako Allah gwabeera asaasidde. kati omutima guno gwotegedde nti gusobola okulagira okukola ekikyamu, buli lw'ogussaamu obwesigwa ne gubeera nga gwe gukulagira n'okola, gwe gukuzizza n'oleka, kiba kitegeeza nti bwe gunaakulagira ekikyamu n'okinywererako togenda kufuna bulungamu. abooluganda tuteekwa okulwanyisa emitima gyaffe, tugikakaatikemu nga bulijjo okukkiriza obubaka obwava ewa Allah tabaraka wa ta'ala, oba buli mu sunna oba mu Qur'an ey'ekitiibwa, bwe tujja okufuna obulungamu. ebigambo byonna ebyogerwa mu busiraamu, ebyogerwa mu ddiini, omugaso okubifunamu omugaso gwonna ng'okkiriza ekigambo ekyo kiyingire mu mutima gwo, kyekiba kikufuga oleke okwagala kw'omwoyo gwo. ekyo kasita ogaana okikolerako tosobola kufuna bulungamu. Allah gati araaita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihim wakila. Suratul Furqan. Muhammad mbuulira ko yabeera addidde okwagala kw'omwoyo gwe nakufuula katonda we. afa anta takunu alaihi wakila,
amakuru kyategeeza Allah mwekyo nti ogenda yani afa anta takunu alayhi wakila, omuntu oyo abeera addidde okwagala kw'omwoyo gwe nakufuula katonda we, ogenda kumuyambako, ogenda kubeera wakiilu we. Amakulu nti omuntu yenna addidde okwagala kw'omwoyo gwe ne kumufuukira katonda we, kwe kumulagira n'akola, ne kumuziiza n'aleka, wallahi talina agenda kumutaasa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tugezeeko okulaba nga tukkiriza obubaka obwava ewa Allah tabaraka wa ta'ala buyingire embulamu bwaffe bwe tujja okusobola okwawula Allah mu butuufu bw'okumuwawula. Abantu balemera ku kusinza ebifaananyi lwagoberera kwagala kwa myoyo gyabwe. Abantu mangi tulemedde ku mazambi, si nsonga lwaki nti olifunamu, wabula omutima gwo guliyagala. Tunuulira omusajja afuuwa sigala. Sigala agasaaki omuntu? Sigala agasaaki omuntu? Okutuusa abasawo ne batuuka okulangirira nti omuntu okunywa sigala kikosa obulamu bwe, naye omuntu n'asigala ng'alemye. Mutima tegwagala kumuleka. Abantu bangi balemedde ku byonoono ebinene, naye ng'omutima gukyagala, ne bw'omugamba nti owange obusiraamu tebukkiriza. Allah yagamba mu Qur'an ng'ayogera ku nabbi Daawuda, yagamba nti ya Daawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah yagamba nabbi Daawuda alayhi salatu wasallam, tuwange Daawuda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, nakuteeka mu nsi ng'oli musigire, fahkum bayna an-nas bil haqqi, lamula wakati w'abantu n'amazima, fala tattabi'il hawa, togoberera ng'okwagala kw'omwoyo gwo, fayudillaka an sabilillah, nekukubuza nekukujja kkubo lya Allah. Amakulu nti ittiba'ul hawa, omuntu okugoberera okwagala kw'omwoyo gwo kikubuliza ddala ne kikujja ku kkubo eggolokofu n'obula n'ogenda eyo. Allah agamba nti innal ladhina yudilluna an sabilillah, oyo yenna abula n'ava ku kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala ayina ebibonerezo nga birima ku lunaku Allah lwagenda okubala abantu. Tugezeeko insha Allahu ta'ala mitima gyaffe tuginyigirize, tugirwanyise embulumi obw'ekitalo, tugikyuse, tugisike, tuginyoole, tugiteeke ku mateeka g'obusiraamu, tugiteeke ku Qur'an, tugiteeke ku sunna za Nabbi Muhammad, atharu sahaba, aqwalu ulama. Mitima gyaffe gibeere migonvu eri amateeka g'obusiraamu, gireme kulalambala kukola bintu bimenya amateeka ga busiraamu olw'okubanga gyagala ebyo. Baganda bange ekigambo ittiba'ul hawa okumanya nga kibi. Imaamu Abu Abdullah Naisaburi yagamba nti man hammala sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikma. Oye nakwata sunna za Nabbi Muhammad nazissa mu bulamu bwe, nazissa mu bulamu bwe, ebigambo bye bw'aba ayogera yesembesa sunna za Nabbi Muhammad, ebikolwa bye bw'aba akola asooka kwetegereza Nabbi yagamba ki. Yagamba imaamu oyo nti nataqa bil hikma, bw'atuuka okwogera ayogera ebigambo by'amagezi byereere. Ne bw'abeera tagenderedde kwogera kigambo kigase, olw'okubanga yaddira omutima gwe n'aguteeka wansi w'amateeka ga busiraamu, ebikolwa bye, ebigambo bye byonna, ne bw'aba tagenderedde kwogera kigambo ky'amagezi, nataqa bil hikma, ayatula magezi meereere, buli kyayogera abantu bakigasibwamu. Yagamba nti waman hammala al hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'a. Ate oyo yenna addira obulamu bwe n'abuteekako goberera kwagala kwa mwoyo gwe, qawlan, mu bigambo bye byayogera, wa fi'lan, n'ebikolwa bye,
nataka bil bid'a ne bwaba yagadde okwogera ekigambo kibeere kya mugaso kitya afundikira yogedde bid'a. Tewali muntu yenna agoberera kwagala kwa mwoyo gwe asobola kwogera kigambo ne kibeera kya mugaso ayogera gasiya mwerere. Ekyo ekigambo kikulu abooluganda mukitwale nga kikulu. Nkiddamu Imaamu yagamba Abu Abdullah nti man hammala as-sunna ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikma. Oyo yennaddira ebigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'abiteeka mu bulamu bwe. Bw'aba agenda okwebaka yeebuuza Nabbi yasomesa omusiraamu tiyebaka atya. Bw'aba azuukuka nti Nabbi yasomesa omusiraamu azuukuka atya, musiraamu ayambala atya, musiraamu ajjamu atya olugoye, musiraamu afuluma atya ewakaawe, omusiraamu ayingira atya ewakaawe. Ebyo byonna n'abiteeka mu bulamu bwe qawlan wa fi'lan. Yagamba sheekhe ti nataka bil hikma, omugaso n'obulungi bwafuna buli kigambo kyonna kyayogera gubeera mugaso mwereere. N'abantu bano abamubeera okumpi buli budde bamugasibwamu, kubanga ne bw'aba anyumya bunyumya mboozi ya bulijjo abantu bagigasibwamu, ayogera bigambo bya mugaso. Yagamba nti waman hammala alhawa ala nafsi qawlan wa fi'lan, no yaddira kwagala kumwe gwe nabira nga kwatadde mu bulamu bwe. Mutima kyegumugamba nti halali kyatwala nti halali, kyegumugamba nti haramu kyatwala nti haramu. Mutima gwe ye Katonda we yamuziiza yamulagira. Qawlan wa fi'lan yagamba nataka bil bid'a, ne bw'abeera yagadde okwogera mbu abantu bagasibwe ayogera gasiya mwereere. N'olwekyo abooluganda insha Allahu ta'ala mbakubiriza ekigambo kyaffe ekyolwaleero tugezeeko kulaba nga tukakaatika amateeka g'obusiraamu mu mitima gyaffe, wakati mu kubanga emitima gyaffe gibadde tegyagala. Etteeka erizze nga ligonda kkiriza liyingire mu kifuba kyo insha Allahu ta'ala. Erizze nga likaluba kola kyekimu kyekyo ojja kufuna obulunga. Mu Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ittaba'a ma ji'tu bihi. Yagamba Nabbi Muhammad kitasobola kubeera mukkiriza omu mummwe okutuusa lwe kubeera okwagala kwe nga kugoberera kino kye najja nakyo, amakulu obusiraamu, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Tasobola kufuna bukkiriza omu mummwe hatta yakuna hawaahu, okutuusa lwabeera nti okwagala kwe kukwatagana butereevu ne kye najja nakyo, makulu obusiraamu. Toyinza kufuna bulungamu nga wagaana okuteeka mu bulamu bwo amateeka g'obusiraamu, wabula n'obeera ng'omutima gwo gwe gukulagira, bwe gugamba nti genda okole kino ng'ogenda ng'okola, bwe gugamba nti leka ng'oli. Allah gati wanuqallibu afidatahum wa absarahum, subhanallah wa bihamdi, wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah atuuka ekiseera omutima n'agukyusa ogugwo, n'amaaso gennyini n'agakyusa, subhanallah wa bihamdi. Omuntu yenna kasita ogaana okugoberera amateeka g'obusiraamu n'ogenda nakwagala kwa mutima gwo nga gwe kugulagira, Allah atuuka ekiseera omutima guno n'agukyusa nga tokyasobola kulaba mazima, n'akantu akatono bwe kati nga tokyayinza kalaba. Amaaso gennyini Allah n'agakyusa nga ne bw'osoma etteeka tolinza kulitegeera, n'oddayo n'obeera nga bw'ali nga tonnakkiriza omulundi ogwasooka. Yagamba Allah nti nembalekaawo nga babulubuuta nga tolina kyolina, oli munzikiza. Kati baganda bange insha Allahu ta'ala mbakubiriza tufube nnyo okulaba nga emitima gyaffe tetugigoberera bye gyagala. Okugoberera kwaffe n'okugonda kwaffe gabeere mateeka ga busiraamu.
Allah yagamba mu Qur'an awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha yagamba Allah awa man kana maitan oye yali omufu fa ahyaynahu netumuwa obulamu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas netumuwa ekitangaala kyanatambula nakyo mu bantu kama mathaluhu fi dhulumat afaanana ng'oyo alimbizikiza nga laysa bi kharijin minha nga tagenda kubivaamu. Allah ategeeza ki mu tteeka eryo tomutye n'ebbanga ly'omala nga tonnaba kufuna busiraamu obanga omuntu omufu omutima guba mufu kati Allah bw'amala okuwa obusiraamu aba akulamusizza n'amala n'akuwa ekitangaala ky'onooyitanga nakyo mbantu bwe bukkiriza omuntu afaanana bw'atyo tasobola kufaanana nga mufu ali awo alimbizikiza byatagenda kuvaamu. N'olwekyo abooluganda tufube nnyo okulaba ng'emitima gyaffe tugiramusa tujja kufuna obukkiriza. Ekimu ku bintu ebiramusa omutima gw'omuntu kwe kugukkiriza omutima ogwo ne guyingiramu amateeka g'obusiraamu ne gabeera nga ge gagufuga. Muteeka amateeka g'obusiraamu mu maka gammwe, mukakase nti amaka gammwe galimu obusiraamu, okkirize nti omukyala wo ali ku mateeka ga busiraamu, okkirize nti abaana bakola amateeka g'obusiraamu. Mufeeyo okusomesa abantu bammwe obusiraamu, mukulize abantu bammwe ku kuwa obusiraamu ekitiibwa, okuwa amateeka g'obusiraamu ekitiibwa, okubakubiriza nti etteeka ly'obusiraamu senga lisisinkana n'okwagalako ekirina okukulembezebwa kiri Allah kyayagala. Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa nti wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah qalu hasibuna ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله يغamba mu Qur'an nti waliwo abantu abamu nga senga babeera bagambiddwa ta'alu ila ma anzala Allah, mujjeeri kino Allah kiyassa era ekyakka ku mubaka we. Qaalu bagamba hasibna fetumalirwa ma wajadna alayhi abaana, ekyo kyetwasanga bakadde baffe bakola. Allah yagamba ti awalau kana abauhum, newakubadde nga bakadde baabwe baali tebalina kye bamanyi wadde nga tebaali ku bulungamu. Abantu bangi balemedde ku bintu ebikyamu olw'okubanga bakadde baabwe bye baakolanga. Musiraamu atambulira wansi wa biragiro bya busiraamu. Obusiraamu kye bumugambye nti leka, ekyo kyaleka, kye bumugambye nti kola, ekyo kyakola. Tatambulira wansi wa ntegeera y'abantu wadde ntegeera y'okwagala kw'omutima gwe. Kati insha Allah buluganda mbakubiriza ekibadde ekigambo kyange olwaleero, tusobola okulwawo okufuna obulungamu oluusi n'obutabufuna senga tugaana okuteeka wabbali emitima gyaffe gye byagala tubeere nga tuyingirwamu obusiraamu. Tuyinza okulwawo okufuna obulungamu oluusi n'obutabufunira ddala. Katugezeeko insha Allahu ta'ala bulijjo okulaba ng'obulamu bwaffe n'entegeera yaffe, embeera zaffe zonna zitambulira wansi w'amateeka g'obusiraamu. Obusiraamu kabubeere nga bukaluubiridde butya, ekyo ekiba kikulaga nti obusiraamu bukaluba, etteeka eryo kalubo, kuba mutima gwo guba gukulaze ekyo. Naye nga mu busiraamu temulimu tteeka lyajjanga kalubo. Kati ebbanga ly'omala ng'okkiriza omutima gwo guno n'ogulwanyisa, ebbanga lyonna n'omala ng'onoonya wali busiraamu, wali busiraamu, wali busiraamu, otuuka ekiseera n'owangula obusiraamu ne bubeera bwangu. Kati insha Allah buluganda mbakubiriza tugezeeko okulwanyisa okwagala kw'emitima gyaffe. Abantu abaabulirwa ddala obulungamu ne bafa nga bakusiraanira mulira ebbanga lyonna, be bantu abaagaana okuleka okwagala kw'emitima gyabwe badde eri amateeka g'obusiraamu. Naye abantu abaafuna okwesiima ne bafuna obuwanguzi ne bava mu nsi nga Allah abasiimye, be bantu abaateeka wabbali okwagala kw'emitima gyabwe ne bagoberera amateeka g'obusiraamu. Omusiraamu ekyo kyasuubirwa okubeeramu. Ekintu kyonna ekisobola okuyambako omuntu okugasibwa mu busiraamu kwe kuteeka wabbali okwagala kw'omutima gwe adde eri ebiragiro by'obusiraamu. Naye omuntu kasitaagaana okukola ekyo okufuna obulungamu kiyinza omutwalira obudde nga buwanvu ddala. Insha Allahu ta'ala jazakumullahu khairan jaza. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.